Makai Memorial College Nateete lyerimu ku masomero agazimbibwa abaminsani n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyenjigiriza mu Uganda. Essomero lino lyazimbibwa mu mwaka gwa 1967 era liri ku musingi gwa kkanisa, wabula we twogerera ng'embeera gye lirimu yeeraliikiriza kubanga n'ebizimbe bikutte mu mbinabina. Tukitegedde nti mu kiseera kino liwezaamu abayizi 22,000 wabula ew'okubatuuza tebalinaawo olw'ebizimbe ebitono n'entebe ezituulwako ng'ate n'ebizimbe ebimu biri yegeyege. Abaana baffe wano mu kibuga basomera mu mbaawo, classes ez'embaawo, era bw'ojjako wano nga tusoma classes ezo ziri 3 zijjudde bweziti. Naye you can imagine omwana w'ekibuga okusomera mu kibiina ekiringa ennyumba y'enkoko. Jane Harriet Namiro Kato, omukulu w'essomero, agamba abayizi n'abasomesa babonaabona nnyo mu biseera by'enkuba anti ebizimbe n'amabaati bitonnya. Naye enkuba bw'etonnya ebakuba wansi wadde waliwo kalina wali a bit raised. It is not a conducive class. Nsaba Mukama atuwa abaana b'eggwanga okubalera ate abaana ba Katonda tudduukirirwe. Mu kiseera kino abakulira essomero baateekawo ekizimbe nga kyambaawo abamu ku bayizi bagire nga basomera omwo. Abasomerako ku ssomero lino wamu n'abazadde baatandikawo enteekateeka y'okusonda ensimbi nga bayita mu misinde mu bunabyalo ez'okuzimba ekizimbe abayizi mwe banaasomera, era gisimbuddwa omulamuzi Stephen Mubiru nga naye yaliko omuyizi ku ssomero lino. Mujjukire nti omulimu guno oguliko abaagutandika twabaliwo kati mulimu gwaffe okwongerako ettaffaali ate n'abalijja nabo basange tetukoze kwongerezeeko. Musoke musigale. Ssaabadinkoni w'obudinkoni bw'e Nateete, Venerable Bikke Buwembo, akunze abantu abalina obusobozi okuyambako mu nteekateeka eno. Essomero lya kkanisa naye ng'abantu bonna bannayuganda balina okusomera. Mukale nno kye bampita abantu mwenna ab'omwoyo omulungi abali eyo muwagire mudduukirire essomero nga muwayo ssente. Kyonna ky'olina tetujja kulimitinga muntu ow'akakadde ow'emitwalo 2 ow'omutwalo ow'olukumi. Patricia Nakayima ne Moses Katongole, BBS Terefayina, Gamboze.